Mbalamusizaako menya lya Mukama waffe Yesu n'embebaza byonna bye mukola wamu ne gyonna gye mutusaako engalo. Life in Christ tuba tugguse okuba nga tubaleetera updates zonna ezigenda mu maaso mu kkanisa eyo gy'otabadde ffe tubeerawo okuba nga tubikufunira. Kati olunaku lwa leero lubadde Lwakubiri era nga tujjukire nti Olwokubiri lubeera lunaku lw'abeegayirizi oba Tuesday intercession. Wali eri Emutundu Christian Fellowship wa Pastor Mugerwa n'omukyala Pastor Justine Mugerwa. Era ngaawe mbagambye nti lubadde lunaku lwa kwegayirira ate nga akulira abeegayirizi yabadde katuuti olunaku olwaleero era nga si mulala wabula nga ye mugole waffe Pastor Justine Mugerwa oyo mukyala era nga ye mukyala Pastor Mugerwa. Ono nno munnanga atutta kano okwebaza buli kinoomu alina kye yakola okulaba nti omukolo gubeerawo. Tujjukire nti baali bakacelebratinga emyaka 37 mu bufumbo obutukuvu. So bano bavudde mu honeymoon era nga ne Pastor Tom namubawadde nga naye abagamba bannaye mutukuliseeyo. So n'omukyalo olunaku olwaleero lwasoose okulabikako mu bantu okuva omukolo lwe gwali era nono bannanga azze okubeebaza mwebale buli omu alina kye yakola ne yeebaza abaana. Omukolo guno abaana be baagulimu ennyo okuba nti bagutegeka. Yali amanyi bigenda kubeera bya kkanisa nga bulijjo bibadde bibeera kugenda mu kkanisa kwebaza Mukama. That's all. Naye munange bamukubaka surprise kusonga omwami munange yakiteekera mu ddala ssente n'abaana nabo ne beewaayo okuba nga bakiteeka mu ssente. Era wano wenyini avuddeyo okuba nga abeebaza. Kale kamukuwe naawe obeere nga omwewulirirako n'oluvannyuma tubeere nga tugenda mu maaso. Kitiibwa kya Mukama. Mwandinkubiddeko mu ngalo kubanga ndi mugole. Babikolerera. Mukama yeebazibwe. Neebaza Katonda nnyo nnyini. Mukama yatukolera omukolo bannange ogutagambika. Nze nali mmanyi nti kintu kyakujjana okwebaza mu kkanisa ku Lwokutaano nga kiwedde. Naye saamanya nti munnange alina pulaani esingawo. Munnange n'abaana kale batutegekera omukolo bambi omulungi ennyo ne batusanyusa. Tubeebaza mwenna abayimira naffe, tubeebaza mwenna abaatusabira. Mukama abawe nnyo omukisa. Omwami wange abatumidde nnyo 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 era abaagala nnyo. Katonda affe mulungi. Ebintu bikuggwa nako. Nali mmanyi nti nno kibeerako bwe kityo. Nali sikisuubira. Naye Katonda atuwa essanyu n'atusanyusa. Akolera ekintu ne weewuunya. Akolera ekintu ne weewuunya noga nti bane Mukama nga mulungi. Kati eno embaga Yakubiri. Walioka n'otolaba ku yasooka kuba tewandijaagadde. Naye nayo tugyebaliza Katonda kubanga yaliwo mu kiseera kyakyo. Era Mukama yatukola bulungi ddala. Mbaga yaffe yasooka yali nnungi nnyo kuba yali ya mberenge. Ne Joyce ono gwe batabula. Ne bamutabulira mu bidomola. Ne tugabula abagenyi. Mama n'agira emigaati. Yali ena butcher. Bakery. Nayo ky'emigaati mingi nnyo 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 n'agisiiga. N'agireeta ku mbaga. Ne tufuna amadaala 3 aga keeke. Naye nga buli ddaala lituula ku linnaalyo. Ku kipapula. Gwe seka. Naye nze nafumbirwa. Mukama yeebazibwe. Era n'embaga yaggwa. Kati bwe ndaba ku kino nsinza businza Katonda nga Mukama weebale. Nne yatwala ekitiibwa. Kyonkoledde ne bannange abalala bakyetaaga. Mukama yeebazibwe. Abali mu bufumbo n'abatannaba mwenna mukyetaaga.
Mukama akikole bw'atyo essaala yange. Nalaba omusajja bwambibiitanga gwe yakalaba nenga nti bannange ebintu nga si byangu. Musumba Neti yaliwo buli kiseera amuyita n'amubuuza biri bitya, ebiteteeyi biri bitya, kino kiri kitya. Tendo Katende n'omwami we nga beebuga. Mukama waffe yeebazibwe, bamuyambako. Sala Luboyera, Solomon, buli muntu yenna. Abaana baffe abaava ebweru bonna ne bajja, bannange ne tusanyukira ku mukolo. Neebaza nnyo Katonda olw'ekyo ekyaliwo. Naye Katonda mulungi, akusangula ennaku y'ekindaazi eri yonna. Mukama mulungi, taggwaayo. Mukama taggwaayo. Tugende Matayo. Katonda nga mulungi, Katonda nga akola ebikulu. Odda wali n'okaabamu n'oseka, n'okaabamu n'oseka, n'oganyirayo Katonda nkoze eki, nti kyekyo kiggwanidde. Amen. Mukama yeebazibwe. Tugendeko Matayo essula 14. Matayo, Matthew essula 14 n'olunyiriri olusooka. Mu biro biri Kerode ow'essaza n'awulira ettutumu lya Yesu. N'agamba abaddu be nti, oyo Yokaana Omubatiza azuukidde mu bafu, era ebyamanyi bino kyebiva bikolebwa mu ye. Kubanga Kerode yali akutte Yokaana n'amusiba n'amuteeka mu kkomera olwa Kerodiya, mukazi wa Firipo muganda we. Kubanga Yokaana yamugamba nti kya muzizo ggwe okubeera naye. Bwe yali ayagala okumutta n'atya abantu kubanga baamulowooza nga ye nnabbi. Mukama yeebazibwe. Yesu yayitimuka nnyo n'awulira ettutumu lya Yesu n'agamba abaddu be nti oyo Yokaana Omubatiza. Bwe yali amanyi teni mulala ayinza kubeera bw'atyo. Yokaana Omubatiza amaze omugjawo. N'agamba nti ate kiki? Teri oyo Yokaana Omubatiza. Mukama yeebazibwe. Azuukidde mu bafu. Kwegamba ye Katonda akozesa omuntu nga bw'ayagala. Mukama waffe yeebazibwe. Tugende ku lunyiriri. Genda maaso. Olwokusatu. Kubanga Kerode yali akutte Yokaana n'amusiba n'amuteeka mu kkomera olwa Kerodiya, mukazi wa Firipo muganda we. Kubanga Yokaana yamugamba nti kya muzizo ggwe okubeera naye. Bwe yali ayagala okumutta n'atya abantu kubanga baamulowooza nga ye nnabbi. Bwe lwatuuka olw'okujjukira amazaalibwa ga Kerode, omuwala wa Kerodiya n'azina mu maaso gaabwe n'asanyusa Kerode. Awo n'alayira n'asuubiza okumuwa byonna kyonna ky'anaasaba. Naye bwe yaweererwa nnyina n'agamba nti, mpeera wano mu lutiba omutwe gwa Yokaana Omubatiza. Kabaka n'alumwa, naye olw'ebirayiro bye n'olw'abo abaali batudde nga balya naye n'alagira okugumuwa. N'atuma n'atemako Yokaana omutwe mu kkomera. Ne baleeta omutwe gwe mu lutiba ne bagumwa omuwala n'agutwalira nnyina. Abayigirizwa be ne bajja ne basitula omulambo ne bamuziika
ne bagenda ne babuulira Yesu. Mukama yeebazibwe. Omukyala baali bamuziyiza okufumbira omusajja we. Mukyala alumwa n'omwami we tebayagala Yokaana Omubatiza, ne bamupangira. Nga bamupangidde okumutta ne bagezaako, naye nga batya nti abantu bajja kugumuka. Abantu baali baagala nnyo Yokaana Omubatiza nga bamuyita na nnabbi. Mukama waffe yeebazibwe. Ne babeera nga beeswanta balindiridde kyansi yonna. Baba bali awo, muwala waabwe n'azina amazina ku mukolo n'abakyamula. Kitalina mugamba ngenda kuwa kyonna ky'osaba. Osaba ki? Nnyina n'amugamba nti tewali kirala kimbobya mutwe. Yokaana Omubatiza mutwe gwe gwe njagala wano. Baguleete mangu ku ssowaani. Ky'oba osaba. Kitawa nti yakugenda nti ajja kukuwa kyonna ky'onoosaba. Mugambe njagala mutwe. Era bwe batyo bwe baakola ne baleeta omutwe gwe mu lutiba ne baguwa omuwala n'agutwalira nnyina. Mukama yeebazibwe. Abantu tebatya bannange. Ddala n'osaba omutwe gwa munno ne bagukuleetera nga guli ku lutiba n'otesisiwala namu. Neeyanza bweyanza. Mwana ng'ozinya amazina weebale. Naye nga mutwe gwa muntu gwasabye. Bangi nnyo bali mu mbeera efaanana bw'etyo. Bangi nnyo babakuleiminga ku lutiba naye bakyatya. Bagaanayo ono nnabbi tumugende empola tunoonyeyo kyansi endala we tunaayita. Bambi yali wa luganda ne Yesu, bamaama baabwe. 13. Awo Yesu bwe yawulira n'aviirayo mu lyato n'agenda awali eddungu kyama. Ebibiina bwe byawulira ne biva mu bibuga ne bimugoberera nga biyita ku lukalu. Awo Yesu bwe yabiwulira n'aviirayo mu lyato n'agawali eddungu kyama n'agakaŋŋenda nkungubagira we muganda wange, kubanga ono yali azze okuteekateeka okujja kwa Yesu. N'agakaŋŋenda mukungubagire n'agenda kyama nga tayagala bamulabe. Neeteekayo kyama awummuleko ku birowoozo. Atenda omukazi ayasaba omutwe gwa munne. Naye abantu bwe baamulaba ne badduka misinde ne bamugoberera. Yayita ku lyato, bo bayita ku lukalu. Mukama waffe yeebazibwe. Baali oba gaba ku mwalo, ye bwe yayita agenda Katosi, bo bayita Mukono paka Katosi road. Agenda okuva eno ku lyato eggaba okutuuka e Katosi nga nabo batuuse ku mwalo nga talina kyabbakolera. N'avayo n'alaba ekibiina kinene n'abasaasira n'awonya abalwadde baabwe. Ng'ali mu nnaku ye temamulese na kungubagira munne, tebaamusaasira. Bo banoonya Yesu abakola ebyamagero. Tugende mu maaso. Bwe bwawungeera abayigirizwa ne bajja waali ne bagamba nti, wano ddungu, obudde buyise nnyo, siibula abantu bagende mu bibuga beegulire emmere. Ne Yesu n'abagamba nti, tewali kibazisaayo, mwe mubawe ebyokulya. Ne bamugamba nti, tetulina kintu wano wabula emigaati 5 n'ebyennyanja 2. N'agamba nti, mubindeetere wano. Yesu mu kisa kye ng'akwatira abantu ekisa, nga mwatukwatira wano ekisa, tuleme kuddayo nga lonsa, tuleme kuddayo nga tuli bubi. Buli lwojja wano Yesu abaako kyakutegekera, Yesu abaako kyakukolera, oluusi abaako kyakuggyako. Mukama yeebazibwe. Kati okutugamba nti nno babalogera ku malaalo biki ebyo byonna, abaako kyakuggyako gwe lwa butamanya. Eriyo ekyakusiba, eriyo kye baakuteekako, eriyo ekyo bakukola, naye buli ojja mu maaso ge abaako kyakola. Kye baavanga bamunoonya obubi ennyo bwe batyo.
Namugamba 17 namugamba nti tetulina kintu wano wabula emigaati 5 n'ebyennyanja 2. Nagamba nti mubindeetere wano. Nalagira ebibiina okutuula ku muddo. N'atwala emigaati 5 n'ebyennyanja 2 n'atulula waggulu mu ggulu ne yeebaza. N'amenyamu emigaati n'agiwa abayigirizwa ne bagabira ebibiina. Ne balya bonna ne bakkuta. Ne bakuŋŋanya obukunkumuka obwasigalawo ebibbo 12 ebyajjula. N'abo abaalya baali abasajja nga5000 abakazi n'abaana obutabasaako. Katonda asobola okuliisa nga bw'ayagala. Ye talina kimulema, ayina buli kimu. Eyo nno tuveeyo. Tugenda ku lunyiro lwa 22 lwe lukulu. Kutandika ku lwa 22 we twagala. Olunyiriro lwa 22. Amangu ago n'awaliriza abayigirizwa be okusaabala bamukulembere okugenda emitala w'eri amale okusiibula ebibiina. N'abayigirizwa abo abaali naye n'abagamba kyama n'agamba mudduke mugende nze kamale okusiibula ekibiina kanje neebulizabuliza wano mwe munkulembere. N'abawaliriza abayigiriza okusaabala bamukulembere okugenda emitala w'eri amale okusiibula ekibiina. Yali tayinza kudduka ku kibiina kino ekyali kimunoonya ekyali kimulindiridde nga bateekwa okubeera nga bamuzingiza nga talina nawaayita. N'aga nti bwe tunaagenda olumu ffenna bajja kutuggukamu batugoberere gye tulaze. N'agamba abayigirizwa mmwe kaakati kye mbagamba mudduke munsookeyo mugende nze kammale bulize wano. 23. Bwe yamala okusiibula ebibiina n'alinnya ku lusozi yekka okusaba.